bakazi ba Uganda baavu besoni bagenda kulwaliza bwererezi Zeravye ntwala yosise tuli wano ku Megatron n'omukube eyakubwa gravity omutujju naye kyentidde size yo eyo size bagikuba nali manyi oli katini nga TV yekugezza naye ki naye bwe kutunuddeko ebisi yamaka guwedde ewadde naye gwe size yo tebagikuba abayimbi abatalina mpisa munaye bwe batyo kati omuntu nga yakuzibwa bubi ng'akuba buli kyasanza wabeera nga nange yannombako kiri ku yeso sinzi nze nakuzibwa bulungi sazzaayo nakulaba waliwo waneeno omwana wa TikTok kakono kalya yavuddeyo n'agamba n'avuma mama gravity neŋŋamba oba gwe ssanyu likutta teryanzi era kyosaba nkitereeza okubeera nga nina obutakkanya n'omuntu tekijustifyinga kubeera nga ate waliwo omulala akolaki amuyisaamu amaaso naddala ku bintu ebya abantu abalidya in our lives ekisookera ddala maama w'omuntu omwana we gwazadde family ne close members abo era nze sikwatayo eyo era obuzibu obwaliwo ne muganda oba wano ku front line obuzibu obwaliwo ne muganda we gravity nalwaki yeesiba nnyo ku Ntambi va ku family yange it was a line gyagala okutunza abantu bafune sympathy irabire character ye nti no yavayo nayogera the same statement which I say yene enkovu yayenga yokuba tugende maaso enkovu ndala bagamba mbu wali agakwata mu nva za mukulu ate kisobokera ddala tewaziriko tekisobokera ddala what I said is the same statement he said. So I came out manyinze mukola analysis I do references so nabayo ngamba mu mwaka weguti mwezi weguti yabayo nayogera bwati so abana mu kusala amwe nyingi gye bakisalamu ne kiwaawaza nnyo abantu amatu so bwe yakomawo n'aŋŋamba ze n'ovuma n'okola ki ne family gibeeko so it was a catchphrase egenda okumutundira jjukira n'ekivubu kyakitandika kati nze neefuuka villain nti nayogedde ku family y'omusajja ne beebuuza kiki nayogedde tebaagaana kukimanya abantu yes amwana ono we babadde bamusibanga keetonda wakakono kamu yabadde ali mu kwetonda naye nga mpulirawo fulufiga amugamba lwaki wemula abantu fulufiga yabadde alina osiba omwana oyo kibaita double standards era I fault so much Uganda police ngeri tukwasaganyaamu ebintu byaffe biri so amati ate nga naye mwennyini yabadde akwemula webale nnyo nti basetinze mwanyinaze fulufiga asetinze president y'okuwemula n'okuvuma so alina abaana bangi ba inspiring abaana ba inspiring bakakono mu kuwemula ne mu kuvuma bagamba olaba yavuma n'awemula ne batamukwatako ne beerabira muno wembukira baba waawuukidde ogwa mu kinnya kati fulufiga yavuma she's a presidential advisor naye ku listi teyaliko moze wamulabako teyaliko baba mujjago ebintu bya government bizibu nnyo mulimu abantu abalina appointments abakola emirimu tebalina appointments bakatharini baaliko bonna n'abamanya mulimu gwakola eri okitegeera mubeeramu abo ali awo mba etc wabeerawo ba gun for hire nga obeetaaga at some point aba nevisiru baswati baganye bafulufiga be basinga kati be bakola mulimu kiye nga ye fulufiga akola omulimu gwe ogusinga obukola kuba kasukira bigambo kuba yabadde amugamba lwaki ompemula nange wampemula naye ng'ogenda omuwulira naye agagambo gafulumya anti kyekyegamba nti baganda fulufiga baba bagala abantu baleme kuvuma abantu nobalekerawo okuvuma abantu well full figure mu capacity gyalimu she's an opinion leader she's a figure in a society abantu gwe balabira ku bawulira every time so bawulira nga it is the norm of the day ovuma sigwe muntu ate yalivuddeyo kubeera nga ovumirira avuma wali badde ate balala omanyi mu mateeka bagamba era mu guno omusango gwa kakono singa full figure abeerako ku omu kwa abawaaba tajja kufuna bwenkanya kubanga batugamba mu mateeka naddala mu bya defamation. He who comes to equity must come with clean hands. Ajja okulopa. Ayagala obwenkanya. Alina kujjanga talina buzibu. Kati tugenda nze have ever been reported about defamation and bicheni. Nguwangaddemu. Nayo ina passport. Symbol embarrass. So nze bibadde mu nonyeza tugenda buke. Bibadde mu nyone ngo otuuka omuntu akwawa abidde nti omudifeminze bagamba in the rightful thinking members of the society. Nengamba loya bangi njagala omulabuzo muzanyire kana akatambi mbona avuma. Nibazanyo omuntu ngaawe mulo omuntu. So kitegeeza in the rightful thinking members of society. Bakutwalira mu kifaananyi kyoyo omuntu omuwemuzi. So toyina ngeri gyogaba mu erinnya lyange bali mu kulyonoona. Oba kitegeera. Era emisango gino abantu nofuna program namba okusomesa naye police eno
full figure avuddeyo n'asiba abaana bangi ng'agamba bawemula ate poliisi n'emuwuliriza abamu ne batwalibwa ne Luzira. Nanti kitegeeza nti system yaffe yonna bolongoto eggwanga lyaffe ffu tugenda mu byamateeka ebyo naddala okutandikira ku poliisi wano omuntu alina erinnya omuntu alina ssente asobola okukozesa their influence ne ssente n'amaanyi gaabwe ne bajja ne banyigiriza abantu abalala okitegeera so poliisi bino bintu biba bigirabisa era kati osanga kufa abasajja abegguma balina ne baloyazi bana bali mu Uganda bana yes omu bamuyita degrees abo tebazisazaamu kanso nalukoola luyimbazi yasazamu emyaka 7 oyo yomu kwabo Malaseka Matahamzo mulala Mulemeke ya Isaac abalala balizimba mulala ali Kenya kiwedde moze bawumule kati nze no ekyo kyammwe guno muzanyo sebo fa abantu tujja tuli prepare era nze omuntu ngayagala okumanya kikyendi zantwala ebya defamation computer misuse naddala nga naye mu society kati gravity ndo okuntwala mu court ngagamba defamation nga nze nzijeyo katami ngavuma kapakati kiri kiyamuvuma kyolinga gundi omulamuzi wakiwulira bwatagamba anayo kyamanyi ku gravity ogugwerawo ndi anti bye wa bikonde nemulaba ekidda kuba nono omwana gravity omusango tagulira nagulabye presidential advisor waffe mama Museveni yaloperako n'abalala tajafuna bwenkanye tuba tugenze mu mateeka agenda nno omwana oyo ogenda eruzira wosobola okugendera eruzira waawano nga andikira system bolongoto tajja kukozesa influence batwala omwana oyo ate n'omwana oyo naye teetadde mu mbeera emuyamba akubeera nga mwana abadde bano bikinanizi nandivuleyo ne muyamba nganze ne kati sisobola kuba abantu bayisizaamu amaaso bo bangi nekyeyakoze maama wa gravity asobola kikkiriza wadde n'obutakanya ne gravity ng'omuntu naye ate statement eyo yabadde bakiyita below the belt yasusseewo wenawulidde ng'ate yavumako ne Bobi Wine Katikkiro Peter Mayiga kati ye tasaana na kuyamba kati oyo tugenda mumuleka nga saddaaka just embadde kyogera mu general picture naye we babayo omuntu yenna ati fulfiga mutwalayo oba osobola ng'omuntu abadde bambi omulaba is just a critique noba asaleddemu ku lulimi awamu si yenna ekyayo kubeera ng'akola ekyo awo ovaayo nawe ng'olina grounds naye kati ku kakono tolina wootandika kumuwolereza ayinagenda akakona komera ly'aba disabled kakono kali disabled ategeerera ddala omukono tekuli kakono teyalivumye bantu nnyo talina waagwa ngeri gyafaanana baba balina we bagwa si be ba disabled era kala ali disabled bavunalebo naye bambi naye kibi nnyo ali kigidde mu mbeera nti no tuli mu era eno technology agenza okujja mu nsi zaffe ezimu nga some of us we are not ready to embrace them mu mbeera positive people use social media to attack and abuse people kizibu nnyo era abakozeseza social media obulungi olaba nga obulamu bukoze eki bulungi nnyo okitegeera naye kati nimba naffe baba bagufuula omuze kujjayo simu kwerikodinga kuvuma abantu bassa wansi kuwemula n'ebiringa ng'ebyo kati kakono mwali mulimu n'oyo omwana asimanyi pressure okitegeera nange pressure yanfumira ddala loyo mumpe amusibe pressure yavumako ku Juliana Kanyomoza namuwulira n'owulira mbu yalina obeera kabaka okitegeera kati mulimu abaana abo nga baba bakwatiddwa nange sifuna kisa gye bali okitegeera nekye bansinga okwagala at the end of the day let the law take its course bino ebintu bya influence full figure alagidde asibeyo weeks 2 ebikola era si birungi era singa kikolebwa bwe kitu twamu tujja kukola tukiwakanya you understand na police musiba yabeyo weeks 2 no eketteeka litaking its course complainant yani nti yono okwemulugunya kwe kukuno andayagala kino kyoba yagala equity naye ajenga naye alikiri webityo kati Franka nga tweyongeddeyo ku nsonga za alien skin yes tusula tetwebase waliwo mbu media house emulwana ate bwe tubagambako nti bakadde tubaweka anti-aging ne bayomba obukadde si kibi obukadde si kibi sokwa tudde ku Sandra era bagamba yajjawo wakadde watotta mutti ati bebo tubalabirako bukadde magezi tagamba kya mukadde nekundi yayimba kayimba bwe ani pastor Bugembe n'agamba oba olina 5 gakubewo nti 5 Katonda akimanye oyo mwala ali myaka emeka oyo mukyala ayinza obeera aweze nga namwina kyekyo Frank nenga si kibi naye osazeeko nze ngami alinza okuba ejo mukyalo gyotemyeko negibamusiba balego kati negiyagwiramu eddalu negino ejja abortion gyonna bwogikatalinga mwana mwana ngate sandwa mukowa bubi nadda bali mu kulwanisa alien skin gwe ensonga eno giraba otya nga media ate erwanisa omuyimbi omu bw'ati nga balina media nene balina obusobozi batuuka ku bantu bangi
bw'okiraba otya alien skin bamufiirako yabatirana ekisokera ddala ensonga zonna ziba ku muntu omu who is the architect bamuyita Abe Musinguzi. He is the architect of this war. Abe Musinguzi wamala ofuna obutakkanya ne alien skin ku byenkwakyo festival asalawo aleme kuleka kigende bugenzi bw'ekityo era mu kamera avayo n'agamba alien tebirina gwangenda kulwanisa asooka one n'awandika ekipapula intention to sue mu butasoma buno yatusomesa nnyo abaana ate baagala babasomesa bambagaana musajja mugenda mu baloya b'okuwaaba jukira olina waaba amanya g'omuntu gonna biki yawaaba Adamu Mulwana oli Patrick Mulwana yali alwana asiba atetoka ku balabala kati bagenda twalira alien intention to suleta nga bagamba Adamu Mulwana beeri waali kati yalwala ali mu kyalo baloya bagenda okkiwa nagamba Abtex awo tulabisiza teri kintu kibi nnyo ngalo yakumulabisa ku muntu kuli tekiniko ne bagoba embwa kati bagoba embwa tazayo mutasakuzayo musango asobola ne kati bena inzo biddamu ngate tugenda mateeka babuuze contract ya mwelida wa byali bingi nnyo kati nagamba kati kasalwalwa ne mu ngeri y'ekimafia ya street y'ekimafia kati Abe ayina erigundi shares mweri anti kati mu shares omu akwati kubagamba kati let me engage media mainstream media ekube alien afuna mainstream media channel ina disgruntlement nani ne alien wabavudde okuba shewe lwegwanga mu shows ezimu omwala wasanyuka TV Mildred Tracy agenda atekayo ka microphone bamugamba genda anti yali abuuza ebibuuzo bya pitu oba ni abawaaba emirimu kati station yeswala baka video kagoinga viral so they come into this room and they want to settle some scores so they come with the katukulageko okitegeera balowooza kibagenda okukwata sande akiwewuka kumbe kyali kikalubanga nkokoto alien skin ogenda okumujja ko rede nga ina block y'abantu abamubelieving am fighting balolisibe bagenda okujja rede nga bamaze domuteeki omusetinga abantu ba people power bangamba ndi alina mu SFC bayogera buli kimu nengamba alien skin akamanyina kusaininga linnyali byonna it was propaganda malice and character assassination and the public got to know about that. That's why they stayed on side ya alien abantu ne bagamba we love our Bobby Wine but kimenketa ina buzibu bali bagala bagambe we love Bobby Wine so alien gendera muli abantu bo ne basalawo ne bagala katukose antennas zaffe oba bambaloza ati simanya alien yasinga ki owe magera amani ante chacha kusinga manyi because no tawo terwali bali bagala bawuteko bafuyeka abantu abalwanira ko ka public kyo yakiteko kalenda kusaidia alien ono appropriator w'olutalo nakozesa Sanyuka TV as a TV ku next media Sanyuka TV yonna nafuna mu department yemu ya entertainment department eyo nga the production manager ikafuko Petero kafuko oyo muveeko munno muleke moze kati oyo yakola ki akikola mu kati kafuko Petero mukwano mfamfe wa Abtex ne Bajjo they go hand in hand kati gwe koyinza okwagala ogenda ofuna omulimu NBC ngangufuna wa zanjagala nzijawa sina mulimu gwe neetaaga njogera nsonga mazima zanjagala bw'aba awulira neetaaga so ate nno ndi wa bbeeyi TV nnyingi ze naakagaana so mu mbeera eyo kafuku akozesa platform Sanyuka alwanireko mpalanirako akola mpalanirako ku station yani naye nga byoyogera nti Kafuko mwaliwo bikakasa antwale mu court tabirimu antwale mu court asina baloya batano antwale mu court kijogera nkiri okitegeera kati era we know the technicalities otugenda mu court ne yewakana nga tutandika okujjayo kimu ku kimu kunaku z'omwezi webu tumakuba story bwe tetali ntufu kigenderwa kyali ki enaku z'omwezi zirako ne mukola story kigenderwa kyali ki kitegeeza ekiruubirirwa the intention was era mulamuzi tumaje by'amateeka so let him take me to court okitegeera kati mu mbeera eyo Sanyuka nejja mu lutalo nongerooza egenda kukwata sanje eyo kibo kyali munaku gwewo bagenda okulaba olutalo lukola kigenda mu maaso bakola ensobi esooka bagala ba disarming alien skin abujjeko omwana champion Guddo ko champion Guddo a complimentinga chamanyi alien skin wala abantu babiri abo nga bali ku stage either someone ayagala kimenke because of alien because of kimenke oba kyekimu so but it's like a duo already and wizo nego tati alien skin nayo lumu asukobera violent yatuuka ku papo pate ne basukuma kya mukaddi yakati obe nyingo ziri zitya aye bigambo byo bamukasuka genda kati mukujira oba bayite bagala bakadde ku site sio bakadde sikiri abakadde banja abali eyo bambi abakadde kati mulimu abo nga abakadde abo balina banga batubulira batubulire no tubulira bamwe programu y'abaana yasenga kati nyumizo ebyombuliri senga eseza ebyo sho nedda
akati munnange bagala okudisaminga babyeko champion Guddo mujeka alien skin olwo bayingizawo institution ya academic ya Sudiru group of companies beba omwana basale jo kati okuwa omwana basale nga kibali basinga okwagala basetting up public kube alien skin bagani omwana omuwa basale okitegeera omuntu oli bikira abira reaction agamba kimule ko mwana agenda akolesa asome naye labira muno basale negenda kujja but disrespect yeri wansi kibagala kumulabisa kumukola kije nabere no kumala mu ekitiwa kyengo omuyimi balina kusoboza kulabira champion Guddo musono lya amani okitegeera tujja tukube ekikopo awo nakubira ekikopo ngandi ku show yawe simanye oli ku timu ya Kimenke siri timu ya Kimenke ndi analyst ayogera ensonga nga weziri kati tuwenda ku show ya Anikat njogera ensonga ezo bannange ABCD kati jukira ate mbambi wa mwamazi naye kino kye bakola nalabya abaana abatandise mbusima abadilitinga channel TV bajja zidiliti bola woza public esobola okosa media house enene nga gange of course because we babo bala media houses esinga amanyi ne sente eyo kweri kituufu kweri naye webuze bakolera abantu abantu babelanga bali disgruntled with these services it affects okitegeera obero serving a public interest inokuberanga obala okitegeera nga n'ebintu by'okulogamba kino kigenda vamu kino mukusavinga public interest olina bakama abakulu advertisers and sponsors abitaga public interest bano okitegeera kati abantu babalina biranga batandise okudebitinga advertisers and sponsored duka wano balulabira kungulu niba berewo ba CEO aba companies abagamba we cannot put our brand in more controversy let us run to another station okitegeera so in the long run kiba affectinga kati badegamba kisanyuka wejja mu lutalo lokujjako alien champion Guddo bagenda mu ghetto banonye bazadde bani champion Guddo so kafuna tato omufu baletako tato omufu baba mujjawa mukulu wa champion agenda yamba hata CEO public ne gamba kati bana kubanabye bagala okitereza bayita tato omutufu kalevu kati kalevu mukujja agira ku script yawe bamusubize guru ne sim situation because ayita ina chamani tobola mukujja kwa kalevu naye bwoba oteeka mu media house namba terwa na alien skin bo ba benefiting yawe besides oswaza oli omuwala tamanyi kwogera kubuuza bibuuzo kyogamba eyo nsonga nene nnyo okutuuka nti basobola okuba alien skin otuuka kwejo anti mulimu entalo ezimu ati ngambe otalo good issue esooka nti kuliko ayagala mpalaniraako who is the production head asindika abantu ku ground okunonya amawulire bakira nagamba genda mukawempo kolebo tosobola ganda kati mumwe abana abazzemu nga zi casualties bali mukuba because top boss agambe mukirire abana bula makona baani bambi amutuma story kumuntu oli na yakakana bakalise kugondi negoli mukambwe buli muntu oli mu kwabo kazi ufu ajanyirira sekana nyirira mangu sebo mvugana base naye ani mukwanejo nange bakwano bange bali nako muzibu ate nange boyogedde kafuko nenyiga kafuko kwano gwange nange nnyo era kafuko nchemanya agenda balabye ebintu tasobola kafuko mwogerako kibupe biswi kafuko nze my issue with you one the respect I was giving you mo business I never thought you could stoop so low to what you're doing. Abtex and Bajjo, they are professional. That's what we expected for a professional person to do, but he did the unprofessional, and it takes a professional person like us to come kugunsonga y'abaana ab'empitiriza mu ttooyi lwaki bakozesa obwangu obwo tebalina sente za loogi ekisokera ddala n'oyo mwoze yeepitiriza mu ttooyi sawa Ekivulu kati Ekivulu kya champion Guddo kirina future amaleyo ono mbadde njagala tubulira okwepica kuneno mu ttooyi wano tulina ogwo obuze bungi wano ekutte wansi ne waggulu ebiriwa nekafuka muleke aliwa as a journalist batugamba onokweta amazima ate nga gali balancing okitegeera kati I'm giving facts okwetera fact nino oli ale kutologa oyo mujemu simanyi lwaki mumanyi kafuko mumanyi ali so professional naye wano nange ngenda soka kinonyereze kuchofala bampakana togaba bali tali professional bali nawo abana ba senior for drop out nenda kafuko ya deployinga lwaki bawo abana ba senior for abana bagenda bangoma mu senior for
balina talent ki tobalabanga banyeenya obubina ku stage ate twagala kunyeenya bubina tuwamula Fort Poto twagala nneenya bubina tolaba kiggula luggi ekyo kimansulo kwemu nze sibiraba naye gwe soko tubule ku kivulu kya Alien Skin kyategedde champion Guddo yasokera ddala champion kinaabayo kuba tata naye ataddemu olundi oluvengevenge tata already alina script y'omuntu gwaliko ali mumukozesa naye talina kyagenda kukolawo ku sheeyo champion Alien Skin musajja mugezi nnyo ekimala nti olutalo luno mukama amuyambyeko n'abeera ng'abantu balumulwaniddeko kati mu kuinvolvinga abantu neko ateekawo koze eno show erina okubeerawo just ngeri blank akyedemu theme y'okubeera ng'eyamba mama wa champion Guddo okujja mu bwavu n'okumukolera business muzimbira ennyumba okitegeera kati abantu bagenda okujja mu sheeyo nga bagala supportinga champion Guddo ne family okitegeera kati ali abaki bakoledde bulungi nnyo ekyo ate ekirala nti otyanga nnyo omuntu ateekawo ekivulu under the circumstances tulimu tebivugu bingi nnyo muguno omwezi tewali space yakulanga nakifixingamu wakati it means ye believing alina confidence y'amaanyi ne mu kikyagenda okubeera ng'aleeta ekisokera ddala alina abantu emabega abamuliko addala omuntu w'abantu omu so amusuubira okubeera ng'agenda kubeera nga amuteekako ku mbeera eyabeera amuyamba waliwo abagamba nti Alien Skin yagwa mbotegeka ekivulu kya champion Guddo kyekyandimuza bwe yalumba ow'emagere okugwa kwa Alien Skin kwe baali baprojectinga baali balowooza esho gyaddamu okukola after that war bagenda mukuba amayinja bagenda mukuba bagenda mukasukira omusulu so gyaddamu okukola after lutalo yali show y'e Masaka abantu tebamukuba kuba dina waliwo sheze nalaba nga zimusaze mozo ozijjukira nga waliyo mizimu ewa olutalo lwa Guddo ani yaluteekamu amaanyi ati badde gamba atugambye abeeri tubaddeewo tubaddeewo naawe oli mu kwegatta agambye abeeri waggulu obadde olazeewo lwaki otuza gye tuvudde kati mbadde gamba nti badde obuuza ki sho ezaamusala sho esobola okusala anyone niba bebe kulu sho zibasala bakamiliyoni bani whoever nikabeere ba Michael Jackson zabasalako si issue yali bweti sho Alien jaddamu otegeka niyo bana bamukasukidde ka botto eyo yali jakulaga nti abantu bali bamukoye but nothing ever happened akola show y'e Masaka egwa bulungi agenda ekibuga agenda mubenda agenda luddawo abantu bayayana buyaya kati amaanyi g'omukulu gakendedde kubanga aga prince ate gasobola nago kendeera kuba naye alina byakola ebiri political no because olutalo terwali nali nsuubira luggwerenga wa big eyes olutalo terwali wakati wa principal ne Alien but abalulu baluteekateeka bali baagala bakozesa amannya agaaliri bafune abantu abalwana babalwanireko kati principal yatuuka n'ekiseera n'akola statement n'abagamba bannaaye don't believe in political party, believing in mazima. Yagala statement singa satu yali agenze mu diaspora gundi e conversion yalimu. Nagamba tulina abantu abefula abalwanirira no kunenga batulwanira munda. Balina bakuba abantu abadde batuyange. Okitegeera. Era abaana abatali ku simanya moze mami achali yuki. Babi. Yali ko London. Achali yo. Ndiro birthday yoba. Yes, sayinza ba. Nene obusuti bwe namugulidde bwa. We bali. Namugulidde yo obusuti bwe yayambadde staff nyumidde. Sabu nyumiddwa ebyo bigambo byo namuguliddeyo obusuuti nga bwolaba kano kabattake mitwala 3 lumbu yajja kukolera video agambe akawala simanya gavumenti yensasula bajja kugamba oli muwala wa Mandela naye nga yafadda lumbu y'omuzanyisa nago kino ekivulu kirina olugendo weeruli okitegeera Alien atulazeeko ebintu bingi ebitasoboka nebisoboka we have never seen an artist who organizes a show in 4 days anti yakikola ekyo lwa palaso singambo teyakikola lwa palaso oyo Alien Skin yali musumbulire kali mukikola lwa palaso n'omulala yandikoze kale ku lwa palaso lwaki gundi bikalakala neti yakuba muntu nafu nedda ensonga lwaki Alien Skin eyajjuza ati balwana ne palaso kitegeeza ati ono ne bamulaba nti bambikaana kageto kana kambata ekisala kyali kituuse wakyo bayita coincidence it was just a coincidence kuba n'omulala basobola okugamba agenda okubeka miliyoni oba kamiliyoni genda kukuba otegeke olawo bona ofune wadde omulema ofune kakono tosobola naye kakono tajja kujja okitegeera so anakwata ati ebyokulya ne ssente wabeerawo ekiseera ky'omuntu nga kituuse kiba kubanga tekyatuuse wuliriza kuba kubanga ekiseera kya Alien kyali tekituuse kale kati let us pretend show ya palaso show yo okusucceedinga palaso factor yaliwo singa olutalo olubaddewo banno olwa people power nga bagala kumupintinga singa yagwiraawo oba okitegeera but okusigala nga standinze nakati n'olutalo lw'abakafuko ba Abtex luzira kya standing buli walaga bamuyayanga kitegeeza time ye abadde agituuseemu no weapon can be formed against Alien Skin which will
prosper mu mbeera eno esaawa zino time yetu muleke kati kino ekyo Ekivulu nze mbirivinga nga wankakasiza ku situation zayiseemu ziri challenge ne kwena agenda kugiyitamu bulungi osuubira agenda kulangako ne media house yonna oba bigenda beera bya TikTok mulimu ezimu si buli media house nti nina obuzibu ne alien scheme abali balina obuzibu bategeera mbirize business side eriko ne bagamba katukomye wano okitegeera tulabeko ebintu bingi nnyo nga media epitinga n'omuyimbi naye amaani bakola ki ne baddamu okitegeera ne bakirekawo ne kigenda kamiliyoni ne seeguya beekubanga naye olumaa ne beegira naye kino ekintu kirekawa industry omuyimbi yetaaga munnamawulire munnamawulire yetaaga omuyimbi yes kati eyo yali era eri enkadde kati essaawa zino abamawulire abe creating underground awo naye ngate nabo balina influence bo weebali kitegeeza omuyimbi kati alina ku option it was just mainstream nga woogana ofukamira ku mavigaayo oba ogudde essaawa zino omuyimbi asobola okukulaga nti I can even make a hit nga terunnye kwadde ku TV oba ku radio ng'ali ku TikTok WhatsApp groups biki okitegeera kati option weeziri kigenda kutuyambako checking abamawulire abali ne professional oba okitegeera batulage muno abakadde oli agambe nzogendeeyo kagende ku Megatron ena kumpisizaawo then ogende eri oba okitegeera kati embeera eriwo kati alien ye he has options okutandikira ayinza okutafuna the same impact nga yandifune ku mainstream but he cannot sacrifice gundi ye ethics ze ng'omuntu ne byabirivingiramu abisaddaake bwato because alina ofukamira amavi wani ewakafuke kati ne bano bapresenta bw'oba wasoma amawulire nze okimanyi tosobola kunjogeza ky'oyagala lwaki bo tebagaana tekisoboka nanti kati tulina okyekingira ddala okuva eri waggulu nnyo era nawandise article mu papula lw'amawulire olumu nga am questioning Bajjo the investigator basagendawo I was questioning King Kalisa mu ngeri gya admitting abakozi be abamu wabanga ayagala building empire yemukizigenda okusinga mu East Africa I was questioning him because mukwano gwange mwagaliza ne mu bring the situation y'abakozi baba bali mu station ye ngani tumenye omuko omuntu tubamenye eri mu kuva oli omukadde nani mweno situation yonna okitegeera mwabana abalungi mulimu Brian Wakoizi asomye bulungi amawulire aga presentinga bulungi mulimu oli omwana bambi gwe bakaleeta oyo yani oyo muwala yali ku BTM mentor she's very nice she's very professional I've worked with her she's very nice she's very good kali ne wajjawo olutalo lw'abantu bebajja mu mabaala bajje baweereze ku station bebaliwa twalaba oli ono mukadde byamabaala tuliriza tuli ku bato ya Sini ne Shiba balese tuwere ethics za mawulire oli aliyanga hyping ali mu baala ku gundi eri ya Plot 8 ate basula ne Plot 8 tomanya Desija kogera manya gaba. Ayagala kuzahara totogoga. Sogera manya gaba tubamu. Nsiga kifaananya ya. Wamukwa vivid picture. Okitegera abantu bambayina bera mabala. Alika sana ku press conference. Ne buli mu audiences ezimu nga mama wange atudde Professor Ntambi ntudde wali. Tadde ko show wali nompogali. Kuba mkule bagala no banyini bagala kwekuba ku show tulaleka muntu mwala kwogera so I was cautioning King Kalisa on those admissions kali fo King Kalisa wagulu nnyo kutulaba ebintu ebi tugamba kye kigenda maso Kalisa baamuloze waliwo mulala admitting abantu nga tamanyi tate kakusanyuka yo kulaba kiki I was okitegeera mumbeere baleta bakozi musanyuke na yadala sanyuka ebaga kusanyuka just tusanyuse nnyo kafuko sheya akafuko ngo mulimu mwali akowa akafuko mukwano gwange nnyo mwagala era nekyo twabaddeko ffenna awo nga tulina ebyokulaba bye tuli mukujja kafuko abitegera business agimanyi bana abana be bali emotional okitegeera abana bakafuko bali highly emotional tebamanyi game wetambula kafuko akimanyi ogendagenda mu lutalo olwo nobisa okusizezi no but never takes things personal era kafuko ng'omuntu n'olutalo alina walugusizza nga yawuli ayagala kukola kiduvaamu kati bana abaana okulina oyo omwana eyagobebwa ku stage bo babitula personal kyobola omwogerako emyaka gye ajja kukola ki ajja kunyiga naye nze neegombanga nze okubuuza ku myaka gye so yachuta akusinga obukulu nnyo akuzala n'okuzaala bwenda simanyi naye ngamba olaba otya mmozi omuntu okungamba obukadde oba obukulu ebeera I so proud because abamu tebagituuka nako so obeera ng'ogambye ddala wa myaka 5 akitwale bulungi nyokonzi nyinza n'obutagiweza ebisaawa zino ntambulira mu kutya bodegadde wange onayo wali wansi jaketi yino ya bulletproof
Ochitegera alinze no utajiweza. Oyogedde kwecho wandikuze no amadika ya bebekulu. Tegulika. Bebekulu yayingiza amadika. Wabadde we yangambye mu bilioni emu. Kumbe namaze ofuna buli kimu milioni 8. Nira mnaite ziwunze sizirina ezo era mu respect wabedanga yazikutte nagula mu. Oyo waddala. Ochitegera big size. Waliwo abadde balekana mbwakopa principle. Nembagamba namwe mumukope mugende mugule amadika. Abo botu baleke balina n'ensonga zaabwe. Ezitali bazijjewo. They make their money. Guza balinganga. Ni 8 waliwo yagambe tebanga bali kusente za muyi wa muso. Era bayi ate basoso zibeerako. Bazibaddeko bangi. Oyagala musayiniza bikidame. Temusayingira wana amalame nga simanyi. Tugenda omaliriza bwetu kinga Franka yezirikira nga banoonyanga suspect gwe twasembyeyo laba n'omugenzi. Kati ku nsonga z'ekivulu ekyo kintu tukiddeko muli mba sponsor oba kyawanu ami. Tale tukisola bana ba sponsors ase because muli kubanti ali entayina mpisa. No okay like okubringing obulungi muli mu companies zadale z'amaanyi isagala ku sounding isagala ku involvinga mu kintu kiri mu controversy. Ngazagala zibere ngazandiyagala nzagala zibere aside okitegera kati embeera ali njatambudde mu ginemezo ena gyonna giri mu wars controversy na chiri okitegera kati company zinzo utagala kugira ku time eno and he also knows okitegera n'olumunti companies mukudde okusupportinga babala ebintu bingi katugeze nti share yo myezi 3 buli kalango ko ina yabayitirako webityo eno share space ya weeks 3 biki so there is a lot to consider nature uli ayagala eberewo mangu kagenda kulinda sponsor ato muwandikira ogenda presenting nga tobudde bukola ki obudde bugenda bana abachiwing gum lwaki tebavayo ne ba sponsoring omanya amayirungi agagenda obbe tetulina company ya chewing gum mu Uganda nga yaffe kati yawo pike wabana si baffe bave ngobulijjo pike si wa Uganda kimozi Uganda tusobola kukola ata amayirungi kuge kasinga neri gotegayina company mbugi tebayina abalimi ne bateekamu netaka munabwe neteeka lyazze balikomezaawo era biru sawa na balisayininga ku ya narcotics yebiragala okay kati obugambo obusembayo eri alien skin n'abamulwanisa obugambo obusembereyo ddala one nze nsiba nkyogera buli wamu I was one of the people who were critiquing Alien Skin's music and art. Naye naina bingi binali missinga mu Alien Skin ng'omuntu. Binala bino biri beyond art and when I realizing ngamba guy ono akyaliwo. Kati bali mukwagala okumulwana bamulwana for one nti aganyusa submitting gye bali as other artists bakoze. Bayibi bangi bajolongeddwa nnyo abantu aba media abamu because they have platforms. Kali niyo yaganyusa submitting as entalo ze bali ba promoter bangi ababya abayimbi sente zaabwe mpitirivu nnyo abakoze abayimbi bintu bingi nnyo Alien ye waagaana olabakoze kyabafuse mulabe so Alien alina entalo nnyingi within the industry bayimbi banne ba promoter na media biki okiraba ne kyalina ku byonna atega kyamaanyi alina abawagizi abasobola omubeererawo n'omulwanira kati ovayo ngoyagala yingira utalo Alien Skin kirizo baganda ogenda kuvayo gwe weefunisa ekisonga obuto wekka olaba abana basanyuka bali mu kuba Alien Skin abawala ababiri kaliya yabwe tegenda kusigala bese bo balowooza mbu buli babavuma abata waliwo ekintu ekyo kisaagalira ddala neddagole buli bakuvuma gwoba otambula no waliwo abamawulire naye gundi alinamu koka professionalism mulekwa munnange kyengamba waliwo abamawulire bangi ababuildinze pedigree ne reputation yaabwe naye nga bakola bintu biri positive bebube olaba mbu abagenze ebweru w'eggwanga agenda kuzi BBC ba Alan Kasujja okitegeera ono omusajja yaani ono wa Voice of Africa muna Uganda okitegeera Shaka Sali okitegeera ne kati omuna Uganda wano wabeera nga bino byakola wagenda era agenda fuka kadamu agenda afune kulabirira abakadde kamba because he's not because he's not a professional gundi mu mulimu gwe so he cannot be an expatriate tibamujje wano bamutwalira akole kyekimo okitegeera kati mu the long run abawala basanyuka TV mu ababiri mulina okuva mu byakafukafuko yamanyingi wano wekiviiramu mugenda kuma muli awo nga nze ndi kumpewo kafuka nkomezaawo tuli mu kubandika atisabula namwe mwanyigira nga temulina kyakkola walinayo omulimu bawajjanga nze ndi expert ajja okutanga ensonga expert semanye babasasula nga muzizo kola it will be a discussion for another day but niyo tebagala kunkomyawo era still I'm doing very well very okay I'm okay I move everywhere border to border you understand so wali mbeera nze just tubeerenga tu discussing ebintu n'abantu abakugu naye ali sijja kukomawo era ku show yammwe era mulesa abantu ababuyabuya mu ndowooza
noyogera omuntu nga kuba amalusu ogenda bayo ngesati eto yoli navaka okusalika ngesati ya togamba nti tobanga oli ku Bajjo kaye uzito nayogera manya oya kasuka amalusu banna nayogera anyuma kino ekindi bweki ogenda okuvaawo bona musango ngula kano bwe kati ne akola ogenda okuba bakubye empi we nawe novaawo olumu nakanyama kati awo siri ate manyi ogamba bba waffe Bajjo Bajjo mukwano gwa nsimunyako buzibu Bajjo atamutegeera gwe ntya Bajjo yo nomutegeerera nti Bajjo character ye Bajjo era so I'm blaming Bajjo because I know his character ye liwe kiva kuchikaye okasuka amalusu sinabyogera lwaki otyesha sitya omwami olina baloya batano sitya ntalo tusalaga muno nti akasuka amalusu ani yakutuyanyisa ati nagenda okubawo nga amalusu gamujjudde ekikomukono lesogedde erinnya lya muntu